Kwaniriza nga bulijjo ku Bukedde TV program ya Feno Uganda ekula ebyobulambuzi nga bulijjo tukugamba nti nno tukutusaako bipya kati birungi byerere. Tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno eri Mawogola ye district ey'e Ssembabule na biki ebisangibwamu ebyobulambuzi ebirimu. Ekitundu kino kati Mawogola edda kyayitibwanga Bwera. Ebyobufuzi bwe bizze bikyukakyuka naddala mu myaka egy'ensanvu Mawogola n'ekutulwamu ebitundu ebyobufuzi bibiri okuli Mawogola ne Lwemiyaga. Mu mbeera y'ebyobufuzi wano jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 1997 Mawogola yatongozebwa n'ekutulwa ku Masaka oluneefuuka Ssembabule district mu ssaza Mawogola era nga bwe kiri ne mu bitundu bya Buganda mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka. Ssembabule district egabana ensalo ne district ya Mubende mu bukiikakkono nga obalamiriza okudda ebuvanjuba. Ate mu buvanjuba ne watuulayo Bukomansimbi. Mu bukiikakkono wa Ssembabule ojja kusangayo Lyantonde district. Olwo ate mu bukiikaddyo nga obalamiriza okudda ebugwanjuba ne watuulayo district eya Kiruhura. Ssembabule akafukano utuyimiridde bali bakayita Ssembabule. Ate nga Ssembabule mu biseera ebyo kyali kitundu mu gavumenti ya Sento ng'eri sub district. So kyokka nga Ssembabule sub district litwala Muteesa yali mu Masaka bali bagiyita Masaka district. Kati mu mwaka 1993 mu mwezi ogwokusatu nga bamaze kugifuula sub district ni bagamba sub district ifune chairman waayo ibanola nga chairman ninkulembera abantu bakulu abataka n'abamu ba member ba parliament n'omukulu Honorable Sam Kuteesa n'omukulu Tenyefuuza n'abalala. Kataawo nintwala abantu 29 nali wa 30 nikigenda wa president Entebbe twamala ennaku 3 ku lunaku lwokusatu nitumulaba nitumusaba district n'agamba tinjigowe. District eno ekolebwa amagombolola 6 nga gano kwe kuli Ssaabaddu Mateete, Musaale Lwebitakuli, Ssaabawaali Mijwala, Ssaabagabo Ntuusi, Mumyuka Lwemiyaga ne Mutubagumu Lugusuulu. Ensi bwezze nga ekyukakyuka abantu ab'enjawulo bazze nga basenga mu kitundu kino era nga kati woolabira bino Mawogola ebyawulwamu ebitundu nga Eddungu oba otuyita Olukoola ng'eno ewasinga abalunzi ddala ate n'ekitundu eky'ettaka ekigimu obulungi era nga eno yewali ne bannaffe abalimi. Ebyobugagga ebyensibe ebiri mu ssaza lino bulimi na bulunzi. Abantu baffe abamu balunzi mulimu abalina ente eziwera 10 n'okusoba abalala balimi n'ekirala ekituwa essanyu nti ettaka lyaffe eggimu bw'olima wonna kati ekyokulabirako mu eka emu ng'obadde olimyemu kasooli osobola okugyawo ensawo za kasooli 30 n'ez'ebijanjalo nga 10. Ettaka lyaffe eryawane Mawogola era abavubuka baffe bangi bafunye ssente nga basinziira ku ttaka lino ne balima ne bajjamu bye balimye ne batunda ate ne batandika bizinensi. Bwekenneenya ennyo ebyafaayo ekitundu kino kyasinganga kubeeramu ensolo ez'omu nsiko naddala nga enjovu. Olwo abantu ab'amawanga amalala ag'enjawulo ne bajjanga basenga nga mwe muli ne bannaffe abachwezi aboogerwako ennyo mu byafaayo by'ekitundu kino. Okujjukizaako akatono ennyo abachwezi bano
bakuba embuga yaabwe mu kitundu kino ekiyitibwa Bigo bya Mugenyi, ekifo ekyasigala mu byafaayo nga Alice Nanyombi okuva mu Uganda Museum bwannyonnyola. Webavere batuukirawo yalinga eri capital city yaabwe, kibuga kyabwe ekikulu obadde twandiyise headquarter. Waliwo enkonko zebayita trenches, naye ate era baasimanga enkonko zino olw'ebyokwerinda. Bakulaga 1960 excavation nga omanya nti 1960 bwe baasima olukonko olwo okusobola okujjayo ku bintu ebimu tebatulaga wano. Abantu bano baali balimi, bwe baamalanga okukungula bye balimye, ebiseera ebyo tewaali byuma gye batwalanga ku ssa, kati bo baateekanga ku lubengo ne bassa obulo, omuwemba. Bw'otuuka mu Ssembabule bw'obuuza omuntu yenna ekyoby'obulambuzi kyamanyi mu kitundu kino akutegeeza Bigo bya Mugenyi. Bw'otuuka mu kitundu kino wano wennyini ewafuula Ssembabule okubeera disitulikiti, osanga abantu b'omu kitundu kino naddala nga abatuuze. Mu kaseera kano wensangidde abakulu bano abali ku mirimu gyabwe nga baliko gye bakakkalabya. Ssebo nkwaniriza nnyo. Amannya gange nze Dalaus Sejumba nga nze chairperson wa bodaboda Kisozi Road. Omulimu guno si mukyamu nnyo kubanga nyina enkulaakulana gye neeyongeddemu. Ekyabulambuzi kye mmanyi muno manyimu Bigo bya Mugenyi ali ku kitundu kyene Ntuusi, era abantu abasinga gye bagenda okulambula n'abaana b'amasomero wamu n'abantu abalambuzi okutwaliza wamu bangi nnyo. Ekyo kyekyo kulambula kiri mu kitundu kino eky'amaanyi. Ebyobulambuzi ebisinga okusikiriza muno mu Ssembabule district ate ngeri essaza lya Ssaabasajja Bigo bya Mugenyi. Nga tuli mu kulambula ensi yaffe eno Uganda ekula, nga bwe nakutegeeza nti nno tuli Mawogola oba Essembabule. Ensi eno bw'okitunulira bw'oti olabira ddala ensi ey'eddungu, wabula etali ddungu liri eddene erimanyiddwa nti oba eddungu Sahara, wabula wano waffe e Uganda. Eddungu mwe musangibwa emiti egy'ebika egy'enjawulo nga obusaana, enkenene. Ebiseera ebimu olaba ku kiragala, ate ebiseera ebirala omuddo ne gukala, abalina amagana gaabwe ne gaba nga gasenguka ogenda okunywerako ewalala amazzi. Wano we tuli e Mawogola mwe muli Mateete, Mitete, Lugusuulu n'ebitundu ebirala byonna ebikola essaza lya Mawogola oba nga Ssembabule. Mawogola ayawulwamu ebitundu bibiri, ekitundu eky'ebyobulimi n'ekitundu eky'ebyobulunzi. Bw'otuuka mu magombolanga Mateete, Lwebitakuli n'Emijwala, abantu baamu abasinga obungi balimi. Ate amagombolanga Lugusuulu, Ntuusi ne Lwemiyaga go gasangibwa mu kitundu eky'Olukoola, era ng'abantu b'omu kitundu kino ebitundu 85 ku buli 100 balunzi. Olw'okuba nti embeera ey'ebyobulimi mu kitundu kino si nnyangu nnyo, y'ensonga lwaki obulunzi bwe businga okuyimirizaawo disitulikiti eno ey'Essembabule. Ng'eno ye wasinga abantu abalunzi ab'ente zino ezaffe zinnansangwa eziyitibwa ensagala, era nga ente zino ze zimu ku bintu ebikulu ennyo byotayinza kubuusa maaso nga otunulira ebyafaayo mu buwangwa ne mu mbeera yaffe ey'obulambuzi wano naddala mu pulogulaamu yaffe Uganda Ekula. Ng'era tuli wano mu nsi yaffe eno kati ey'eddungu mu kitundu kino we tuli mujja okusanga ente ez'amayembe amagazi oba amanene ddala ng'edda ge twayitanga ente ensagala. Ente ensagala ejjeetya okubeera mu kitundu kino kiri nti bannaffe abachwezi aboogerwako ab'edda baasangibwanga era mu kitundu kino. Kati omulembe guno oguliwo bannaffe bagezezzaako okukyusaamuko ate tubeere nga tuyingira omulembe guli ogw'ente enzungu, amata geeyongere ennene ddala. Gwabadde asuubira ente yo okubeera mu kilo 25 kati tugenda mu kilo 3.5 nga bannaffe ab'ebuduuda ze balina. Kati nno kino kya bulambuzi kikulu nnyo mu kitundu kyaffe oba mu nsi yaffe olw'ensonga nti bannaffe bamagulu meeru bettanira nnyo okujja okulaba ente zino ez'amayembe amanene oba ensagala nti nno ewaabwe eri tezisangibwayo.
nga bwerinsi ya ddungu bw'ogirawa wano zino zenzizi ezisimwa obusimwa abalunzi b'omu kitundu kino ente zaabwe zisobole okuba nti nno zinywamu amazzi oluvannyuma lw'okulya ku muddo guli omukalu nga we tuli ekifo kino eky'eddungu bw'otuuka wano olabira ddala nga wano wo wasimire ddala kati bazisima amazzi ne gabeeramu bwe zimala okulya omukalu ne zijja ne zinywa ku mazzi olwo ne zidda ewaka gino nno gy'emirembe gino gye tulimu egy'ennaku zino ate negattaako tweyongereyo obutereevu ewali ziri ddala zasimwa naye we twogera kati ebbanga lino efuuse ennyanja nga kyekimu ku ebyo ebyobulambuzi ebisangibwa eno emawogola oba essembabule mulambuzi munnange omwerezaawo Amani Kalanzi katweyongereyo ekitundu kino kiriraanye ennyanja bbiri ezasimibwa Ssekabaka Muteesa II okusobola okutaasa abantu be abalunzi naddala mu budde obw'ekyeya. Eno y'ennyanja Kakinga nga esangibwa mu ggombolola y'Entuusi. Nga oggyeko abantu okunywesa ente zaabwe ku nnyanja eno bangi wano we bafunira ekigulira amagala eddiba naddala nga bayita mu buvubi ate abandi ne basaabaza abantu okuva wano okutuuka mu bitundu ebirala okuli Kabula n'ebitundu ebiriraanyeewo. Nga oggyeko ennyanja eno Kakinga ate waliwo ennyanja endala esangibwa mu Ssembabule eno era nga egatta Mawogola ne Kabula. Mulambuzi munnange pulogulaamu eno Uganda Ekkula tugenda kuba tumulamu katono nnyo nnyini ddala ate tujja kuba tukomawo naye nga nkujjukiza nti tuli wamu ne bannaffe aba Lomi's Wine ne Lomi's Whisky.